Omuliro gutanategereka kwe guvudde gukutte ne gusaanyaawo amayumba g'abantu mu Kakajjo zone mu bitundu by'omu Kisenyi wano mu Kampala. Gugenze okukwata nno nga wakayita omwezi gumu gwokka ng'omuliro kye gujje gukwata era ne gusaanyaawo ebintu ebiwerako mu kitundu kyekimu. Omuliro gutanategereka kwe guvudde gusaanyizzaawo ebintu bya Bukadde na Bukadde mu zooni ya Kakajjo mu Kisenyi mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kigambibwa nti gutandise ku ssaawa 10 era okusinziira ku babaddewo gutandikidde mu kiyumba kya Kasooli ne gusaasaanira amayumba agaliraanyeewo. Gwavudde wano zeesula wano kati okuvaayo okukola kyokugulawo olugi awo nayiddemu kale kakiyaye wano nange ne munnange omuntu amutero kiruddi. Ebiyidde mulimu ebyuma bya kasooli saako n'amayumba era nga waliwo n'abantu abasimatuse n'ebisago eby'amaanyi. Wabaddewo vaawo mpitewo ng'abantu bagezaako okutaasa ebimu ku bintu byabwe bireme okujjira mu muliro guno yadde ng'ebisinga bisirise. Poliisi ezikiza omuliro etuuse mu kifo kino n'etandika okulwanagana n'omuliro ng'eyambibwako abatuuze okutuusa lwe bagusinzizza amaanyi. Abatuuze ne bannannyini mayumba bavudde mu mbeera olwa poliisi ate okulwawo okuleeta ambyulensi okutwala abakoseddwa mu ddwaliro nga bano babadde balaajana olw'obulumi. Nga wayise ekiseera ambyulensi eya Red Cross etuuse n'eya poliisi ne zitwala abantu bano mu ddwaliro bafuna obujjanjabi. Guno mulundi gwakubiri omwaka guno ng'omuliro gwokya amayumba n'ebyuma bya kasooli mu Kisenyi mu zooni ya Kakajjo ng'ogwasooka gwakwata ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri era ebintu bingi ne bitokomoka. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango ategeezezza nti abantu babiri balumiziddwa ng'ekyomukisa omulungi mpaawo afiiridde mu muliro guno. Abantu babiri balumiziddwa mulimu baluku bamututte mu ddwaliro Kiruddu ne Nalobega Lilian bamututte mu clinic eri Makindye okufuna obujjanjabi. Tewali yafudde naye ebintu bibalirwamu obukadde bwa ssente ebyayidde. Tutandise ogwaffe ogw'okunoonyereza mu kiseera kino tetunaba kumanya ki oba obuzibu buvuddewa. Lugendo Chris Paul ne Brenda Namale be bakusakidde ekkulire lino.